Bintu bijja of course nsi buli kintu kiba straight olusi obulamu yagala butambule buti nobekanga butambudde bwe buti naye waselebo nabusobola ate mpusibulimu baga nti the ones who sustain their names for a very long time ababaddewo okumala ebbanga era ensi beetegeera be baba bali controversial omusajja Kamilo nalira jana yesimbawo mu DP enchana ayingira people power namaliriza nga zere NRM's prodigal son it's supposed to be interesting ngabola banti bebe kula frumya annual award list ye eriko abayimbi abakoze obulungi. But when you keep yourself reserved, don't have to zendowoza nti ebyo bikwate it is a mentality. Omuntu osobola okubeera we Bulaya wali abayimbi bangi nnyo nga tebali controversial at all. Tunulira basajja ng'aba John Legend je bali basajja bamanyi, they are not controversial and they are making a lot of money and they are out there. So eyo ndowooza mentality. Rafiki bagambo gaye kati nakuba nti music we nga talina kimutambuza bakitana kitambuza music a story ndowooza nkyamu kola music omulungi sirika kola music omulungi okola ki sirike sanso kulaba eddoboozi ddene nnyo akaloboozi kali ketumanye kantu kaffe katonotono manaye buli omu bw'ati bw'aŋŋamba naye okwogera kuba kwanjawulo ku kuyimba maizo gatukutaddemu ebyuma ebigeze eddoboozi munanga ze bwatyo tetulina kye twongeddemu bwe mba njogera ndowooza eddoboozi libadde nne then bwe mba nnyimba nga bwe bugee nti byanjawulo kuyimba n'okwogera ogamba otya maama taata be baani? Mama wange bamuyita Nalunkuuma Justin yeddira Ndiga. Taata wange mugenzi Kakoza Amos. Saafuna mukisa gumulabako kozi yafa ndi Baby nali njavula. Bambi. Rest in peace. Wendigo oyo nafumbirwa Bandiga. So abamwami wange ajaliye. Ijali. Ali obulenzi awo. Namuteekaawo. Oli mwana wakumeka? Batuzaala abaana 7 mu mama wange. Last born waffe yafa. Kati nze bw'ova wansi mba wakusatu. Nojja n'okikuba e Kampala tugende mpola ate naye tunaakola neze nkulidde Kampala munange era sebangako omukyalo sajja buziti nabeeyo omukyalo n'ebikapu nezijja e Kampala no okulira waawe ogenda okutandika okutegeeramu wano Baby nga mubeerawa bwayisaawo bwayise tubatya katolaba omuntu nga nze nene mbeera nga ndiwe bwayise tibaba sharp kitegeera ate noba nga toli controversial abebwayise wabeera ino okumanya mwino otegeera nti waali nze bwenti bwenkuze ndowooza nze mama wange bwatyo bwe yankuza actually ffenna ewaka tituli bantu bantalo era nze nina ebintu byendaba nenga kale nolaba bano kubanga nze mu ghetto gye nakulira bwayise waaliyo buli kimu bw'owulira bwayise nze nakulira mu ghetto waliyo buli kimu nakiraba buli kimu nkimanyi olaba ebintu ebisinga byendaba nze binsesa na busesa enjaga buli kibi kyomanyi ekisembayo owulira bwayise ndowooza kiba kitegeerekeka bwayise omanyi omuntu wajjanaga nti nakulira bwayise soka kebera mimwa njala nako oshegera no nga bwe nkugambye nti olusi kiba nga kikwate nga bw'ogambye nti omuyimbi alina okuba controversial okuyimba no kati nze nzuuno wano siri controversial naye nyimba nzuuno wano nakulira bwayise naye sifaanana be boogera ku bwayise maama ogenda otandika okutegeera nga muli mu mbeera etya nnyumba maka manene kayumba ffe twakulira muyala eri esembayo era mama wange yatoba nnyo naffe kulaba nti atukuza twali mu kayumba katono ka room 2 ffenna naye n'atukuza n'atusomesa nga tulya buli lunaku twambala yatobanga omukyala yenna muganda wange yagikola n'agimalayo sigiri gye muyinza okulowooza mama wange yayina ebbaala ebwayisaawo era ndowooza mwe yasinga
okubeera nga ajja akasente okutubeezaawo. Omwana w'omuntu alina ebbaala ebiseera ebisinga bajja kuga nti jangu omuyambeko. Mwalinamu abawala? Nina basisita bange babiri. Embeera y'omu bbaala omusajja abasise bikoze bitya? Ate ye munnange teyabitumanyiiza, teyabituteekamu. Kozi yali atwagaliza future entangaavu. Cause of course olaba wokolera ana oba n'ekyokola omanya ekirungi ekiriwo n'ekibi ekiriwo. So bw'oba muzadde olina abaana omanya bw'olina okubakwata. Ate n'okumwa abalenzi omwenge kubajjukira bagusuubula ne baguteeka ewaka gunaagenda okunywebwako kwekala n'olabira ddala nti gusikiriza tewakubbirirako okunogezaako okunywebwa. Of course era tuyagala nkulimbe. Naye omwana waba muto kizibu nnyo okwawula ekirungi n'ekibi. Naye eventually bw'akula atandika okwawula namanya nti kino kituufu, kino kikyamu, kino kikola, kino sirina kikola. Obulamu bwe buto bwe tuyitamu okukula. Ebikoosi ekyo shuwa ogeto wadde nga bwayise ebikoosi obeegatamu puberty, amalala ga puberty. Oba tokyasoboka kabuvubuka ovubuka awo ng'ovubuka awo. Naye nze nali lucky nga bwe nkugamba ffe maama waffe alina engeri gye nga bawumbawumba ate alinga atusabula emiggo baaba wakoze kino ng'alina waya ye akiika n'akwokya emiggo n'omanya nti ekino nno sijja kiddamu, otherwise kibooko zijja kundya. Tugende mu kusoma, otandikirawo omalirawa? Mu kusoma primary yange nagisomera era bwayise somero baliyita Outspan. Outspan yalina brass band. Zinali nfuwa mulere zino brass band zino z'abaana abakumba. Era omulere ogwo ndowooza gwe gumu ku bintu ebyanjigiriza music ono gwenyimba olwaleero. Kati nsoma ku Outspan ya primary up to primary 7 then nvaawo. Kati mu secondary awo we nazongera ennyo mu masomero. Lino liri nga bw'omanyi abavubuka owulira amaanyi nalina eddalu of course. Naye nga tekikkosa mu ngeri emu endala. Nga bwe nkugambye nti luba lugendo na kuyiga. The more I moved from one school to another, kiringi gye kyankosa, then all of a sudden I had to settle. Olwo ki ekikutambuza? Ebintu bingi ebyenjawulo. Fees? Fees not necessarily kubanga nze nasomera ku band eyo brass band gye nkugambye. Era natambulanga nnyo masomero agalina brass band nga gampeerera, so nze ekitone kyange ky'okufuba omulere kyampeerera. Senior 4 gituulawa? Senior 4 nagituulira ku DK Educational Youth School. Liri awo Namasoba munda mu Kikajjo. DK ndimanyi. Lyalina nnyo n'ebyemikono? Lyali lyakabinnya. Lyalinamu ebyemikono nnyo nga kyekiryawula ku malala. Naye era awo nasomerawo ttaamu 2 okutuula senior 4 naye nali mu kisulo nasomawo second term ne third term nentuula senior 4 envaawo. Kati ate A-level yange ndoza nasomera mu masomero galinga 3 naye nga nagituulira ku Bright Future liri Kawempe. Awo envaawo senior 6 ewedde nengezaako emakeerera awo endongo n'endya nenkibuukamu neekumira. Naye nga Makerere baali bakwadde course ki era oyingiridde government oba private? Private. Nali muzeeyi afubye akuteeka e Makerere ku expense Makerere nga bw'ogimanyi. Omuyimbiza ndongo. Nange ng'omuntu nali neebeereramu nga neeyiye eno kweganze neepushinganga nnyo okusoma cause nali kimanyi nti okusoma nkasibi ebirungi ennyo. Kirina kyamaanyi kiyinza okugattako for the future. Naye awo endongo nejja nensabula netutandika omuziki. Ekusabula ekusanga wamu holo oli mu holo okola ki? Kubanga Makerere is the easiest gy'osobola okukoleramu ebibyo ate nga bw'osoma okitegeera. Endongo yandya actually to be honest with you nze saayimbako ku musomero.
sayimbako kati nga olira nti ono muyimbi yayimbako mu kwaya ono balina group mwe bayimbira no walina band wali okuba brass nali mfuwa mulere naye nga nkimanyi nti manyi okuyimba loza ne bakwano bange abali around me bali bakimanyi naye sayimbako okusomero bonna so okuyimba nakutandikaawo nagendere Makerere then nikindira ddala okuyimba okutandika otera okutandikira kubanga ojja tugamba watandika oyinza okuba wali oyimbira mu holo yo bw'oyingira first and foremost Makerere bakuwa holo ki era course ki era obuzibu obujja kubanga usually timetable bebeera flexible oyinza ogenda ku evening nali nkola IT yeah kyenja okugamba awo ndowooza music bwenawulira nti I can really penetrate if I sing because ndoza kintu kye nali njagala ku mutima gwange na nkimanyi nti nsobola okuyimba nembeera star nenkola sente kati natandika ng'omuwandiisi bwe mpandikira abayimbi because natandika na Rema ombusiza speed Rema omujja we Makerere tuvudde mu high school tugenze Makerere ate owandikira Rema awaliwo emboozi awo gyotanaba kutugamba bulungi mu senior 6 vacation wakola ki ekyakutuusa ku bayimbi senior 6 vacation nafuwa omulere ku stage ku n'abayimbi ab'enjawulo ba Chameleon obajja wani akutwalayo you're not going to just come out of the blue simanya yegwe this small boy olinye ku stage ya Chameleon I know kati wabeerangawo ekifo kyali olaba Serena naye opposite ya Stanbic Bank bagiyitanga Blue Africa Chameleon yabeerangawo ne jam session buli lwakusatu kati nina bakwano bange bo baali bakulu ze unali nsomaawo be bantwalanga okufuwa omulere ku stage kati the first day when agenda zijukira na bulungi nakuba omulere alolimo la Chameleon lwe bayita kumubwesigwa ate nze nafuwa omulere nga nfuwa ebintu bino ebiri exceptional byayimba nga banga bingi obwesigwa bukume abe bukume kati nabiwulira naga ono omwana omutafu we ebintu ebyenjawulo bano bulijjo babifuwa ne so actually netuvaawo natutwala ku Sherry Cafe yasanyuka nnyo nafuwa sente nanfuwa sente awo nanfuwa sente naye kati olwaleero nyimba naye tayiza kujugira nti kekagayi kali akali akata akafuwa omulere ku nkitegeera yeah so kati moving forward omulere ogwo negundaga abantu ab'enjawulo ebyo byonna byaliwo ng'osoma yeah that was nali mu senior 6 year nali ntera okwebirira ningenda nenfuwa I was waiting for that because seri kiva mu bbanga ne kigwa bbu tutandika okwebirirawo omwana kasomera senior 5 alimu byakukanika omanyi ono ajja kuyimba omulere nali mufuwa naye nga obulamu bwange bwonna n'omutima byagala kuyimba omanyi bw'oba otandika oba tomanyi tosuubira nti kinaayitamu okitegeera oba wekkiririzaamu naye n'ogamba owaayi kangezeeko kandabe nga bw'oteekako n'essaala so fulu mulere era ngenda ewa Katolubwama mu Diamonds Production Katolubwama jandabira one time nali nyimbamu awo ku stage aliwo omukyala gwe nali nyambako ku luyimba lwe nga nyimbamu awo Katolubwama n'awulira yali backstage najja n'abikolawo kateni n'agamba ayimba and those guys know how to scout talent yeah because the one who scouted me onsedde leero obadde olina okutuulano n'omulere onsedde nnyo obadde olina okutuulano n'omulere tujja gufuuwamu olulala because that's the unseen side tunabagirabako yadde and let me tell you something oba gwatandikira ku loli gukuba ddala obanga ogukuba bwe batyo ensi ejja kuvunnama ambeona guy so mudange abikulawo alaba neyewunya so bwe mala okuyimba awo kapaati nampita backstage nanga gwe bulijjo oyimba otyo
eringa kulaba naye nga takutaka omufoyi w'omulere ya bulijjo fuwa oyimba bwotyo naŋŋamba kati kyolina okukulembeza kwe kuyimba then omulere negukola ki negugoberera okuyimba nga bw'onoga nti nnima ebitooke n'emmwanyi nti mmwanyi yekulembera then ebitooke nebikola ki nebibeera mu kujuliriza so okuva oyaŋŋamba ekigambo ekyo nenkitwala yakujjukira ye yantuumira erinnya erya Little Boss mbambi yali tumwawo mu kusaaga agaa naye ompozi gwani omuganze Katongole Derrick naŋŋamba erunga panvu ogenda erinnya ligenda kukulemesa kukola sente wona amale Katongole Derrick kati gwe imagine nga weta kakati omuyimbi addako Katongole Derrick okitegeera so naŋŋamba gwe Little Boss kati twali awo mu bantu bangi then buli muntu atandika okumpita Little Boss nerikalira ddala naye era one time bamubuuzaako ku concert yange lwaki yantuuma Little Boss bambi nanyonyola nti ki yagamba yali alaba boss mu music industry one eyali agenda okubeera ekifaananyi kya bandi ye eya Diamond's production naye nga kato kali Little kati gweomanyiza emyaka gyengenda okulya anti okwongerako kalito wali katono naye era siri munene ndi munene okay gwato yakatole gatakolako olwaleero tulina Little Boss tukyamula mu buyimba obw'enjawulo naye nze ke nasinga okumatira njagala kano yakafulumya mu kiseera kyekimu ne Irene Nambiru ne waliwo okusika omuguwa oluyimba lwange oba naba mbuuse nnyo emboozi okutandikirawo that was very controversial, extremely controversial. Actually there's something kyebayita blessing in disguise kyakutunda nnyo oluyimba lwajja nga lulungi nga lulina video nga nnungi oli ku brand ebaddewo emyaka Irene tuba tuli awo ne Catherine n'ayingira ekintu amawulire ne gatambula ebintu ebyo byaliwo but for quite some time nali mpandiise ennyimba nga sirimu egyo mivuyo because I'm that kind of person ayagala peace n'abantu naye munaye ensi ekusindiikiza abantu bakusindiikiriza mu kafunda gy'otayagala kubeera tewamanyanga okola oluyimba luno nti oba eŋŋambo nti kale oluyimba olwo bali ebigambo ebyo baali balutunzaako gundi kale si lwono no tewaliwo kutunda kwonna tewaliwo nteeseganya kiki ddala ekyaliwo by the way ekyaliwo oluyimba lwange lwatwalibwa nga terusasuddwa zenga nnyini luyimba nendufulumya olwedde lugenda otwalibwa ng'oli mu studio walumaze oba nze nali nalukola nga lwaggwa in the first place nali ndutunda okitegeera then nembulwa alugula ndowooza nga tebalutegeera then nja kusaba otuwe ku luyimba olwo mu katono abantu balulabe tululabeko lwaleeta ebizibu byali by'amaanyi wasooka n'oluwandiika ku pen ne paper naluwandiika kati nze kyenkola mpandiika oluyimba nenduyimba ng'abawriters abasinga ati bwe nduyimba kyetuyita demo then gwe omuyimbi bwe nzija gy'oli I present a demo to you oba gwe bwojja gyendi demo is sample exactly n'ogiwulira cause kiba kyangu tugenda mu studio oba nkuwaddemo gwe n'ogenda n'oluwuliriza n'oyimba exactly nga bwe nakiyimba. Hold on, bw'oleeta oluyimba olwo okuluguza omuyimbi, we've never understood the theory bwe bikola bitya. Ojja n'onnyimbiramu oba onguza bigambo? No, nkuwa biyimbe. Kati anti emirembe gikyuse. Edda ndowooza bawandiikanga oli n'akuguza lyrics n'akuyimbira namwawo awo n'otereeza nga bw'oyagala how they want it to flow, yeah. Then kati emirembe engeri gye gikyuse tugenda mu studio olimba n'enduyimba nga bwe lulina okuba n'enkuwa kyenyimbye.
ekitegeeza nti omuwandiisi alina okubeera ng'amanyi okuyimba. Ya abatamanyi kuyimba bafuna abamanyi okuyimba n'amuyimbira. Omuntu asobola okujja ekintu kyange nga bwe nkyagala not says okiyambuka kirira kizibu si buli muyimbi nti asobola. So oluyimba wasooka n'oluteeka katale. Nituteeka katale nembula abalugula. So eventually nga bw'omanyi oli afunyeko kopi baluyimbye. It is a very long story. Naye nga story actually abantu bagimanya weewaawo batono nnyo abayinza okuba to the depth twagimanya nti okayanira oluyimba ne Irene Nambiru, Irene n'afulumya nawe n'ofulumya. Netubeera mu kusika omuguba. You are very skeptical ku kyo nga tovaayo nnyo okubyogerako nti oli balange like okunyula nagezaako teekaawo enteeseganya ne mbagamba ze amoke wadde oluyimba olubadde lufulumye. Oluyimba lwo lwali lulungi nnyo sigamba oba ki but oluyimba lwo video yali nnungi. Sibimanyi nnyo ebyokuyimba naye amaloboozi nga lunyuma okuwuliriza nga luli ow'amatu nga oluwuliriza lwali lulungi nnyo. Oluyimba olwo lwakuteekawa oba skande eyo yonna everything that song came with a blessing in this guys. Ekulekawa. That's very true. Oluyimba lwakola nnyo. Because imagine oli omuyimbi abaddewo for quite some long time. Then nenzija baddewo akabanga katono. Then they compare the songs. Of course it was my song. It was original. You had to own it. Exactly. So yali tayinza kumpona. Ngatonda bakubanga otuuka ku nsonga ezo ez'oluyimba olwo. What had transpired before? Wali ogezezaako okuba hit era wali abantu batandise okutegeera. How was it? Jani yali etya? Kuba nakubuusizza ne nkutwala wadde wanyumira nnyo. Natandika n'oluyimba lwange baluyita mu kyalo. Oluyimba lwe lwa introduction into the music industry. Okay. Lugenda lutya? Nalina ku mukwano nange naye wabula nasigala bannamigina anti ebyatama okwata ebyononoli bakuza mu kyalo olw'omuzeeyi zero mukwano gwange nasigaza gwa mami muzaitala mwana gwoyo nonese mufo kyokubaire makero oli mu byakuyimba bo balabanga ndi byakiyayi oli kumwonona future yo. No, nze mama wange yali supportive even up to date. Zitamisingaako concert yange bambi yonna ne wabaawa alina making sure nti abaawo bambi kozi yanzikiririzaamu. Ndowooza y'omu ku bantu abagamba nti kyenkola nkimanyi era kinyumira number one fan wange bambi. So ozizzaako obuyimba olina pressure ya kuba hit ense kutegeera oba oyimba bibyo? No. Sirowoozaako nti nno mpandiise oluyimba luno nti mpandiise hit oba mpandiika nti njagala kuba hit. No, it's just mpandiika music mulungi ne muwa time ne muteekayo abantu ne bamuwulira. My kind of music ye music eyeetaaga okuwa obudde okumutegeera. Si lwe luyimba olujja okujja lukube pu luveewo. Lujja kujja lukulye mpola mpola omala olutegeere ate lubeerewo mpaka. Alinga ono omukyalo omuddugavu omulungi ng'olina kusooka kumuwa budde okumutegeera nti ddala omuwala ono omulungi. Black is beauty. Bugubugu si muliro. Tolaba ana waneze bagamba bugubugu si muliro. Okitegeera akwata empola atuuka wala. Ati ye music wange abeera well thought. Olina omuwa obudde n'omutegeera. Era omuntu ategeera music wange omuntu anjagala alinjagala mpaka. You are so young. Oyingira ebya relationship ate to make matters worse omukyala sisi bambi sisi tukwebaza okuba nti omukulu omukuumye bulungi. Tobanga olinayo omulala n'onswaza. Oyingidde music obiba bufumbo obipapidde
bagamba nti mu papa nze nkyakola career ate to make matters worse omukyala afuuse manager wo. Kati ffe ekintu twakitandika from zero naye nitukyevugira ate actually njagala kuwa baganda bange abayimbi amagezi tibofuna omuntu obudde bukyali n'omutegeera musembeze abakyala mmwe omuva kukulaakulana kwaffe kati nze bwe mba nazibuka amaaso ng'obudde bukyali ne munnange muwa amagezi. Bamanyi okumbuuza naye teweebowa nobeera n'omuntu ya month in month out ya in ya out, don't you get bored? Olina okukyusaamuko. That's what they think, but when you look at people ngaba Bobi Wine, I don't think Bobi would have been where he is ngati yalina muwala oyo. Thank you. Kyekyo mbadde ngezaako kugamba ti kasita ofuna omuntu ne mwetegeera ojja kukola ebintu bingi nnyo bulamu rather than emyaka okutuuka ne gikuyitako n'otandika okwejjusa. Oyimba ennyimba za love. Ogenze ku stage oyimbye abantu bakubye kanjagalaako abakyala bavuddeyo bakuyiikidde bakukutte mu kiwato abeerawo wali tanyiiga. Oseseza nakaseke. Abakazi bamanyi n'okuweereza akapapula n'agamba whatever you want call this number. Asanyuka na busanyusi. Ng'omanyi okubeera n'omuntu nga teri tugambe oba amwagala. Okimanyi ekyo? No, okimanyi nti abakazi bajja mu bivulu kubeetegamu abayimbi era mbasaasira. Najja n'atula amagulu nga gakoze bw'ati ng'anyirira ebisambi biringanga mata. N'ogamba naye. On top of that, she has a lot of money. Her park is a Range Rover. Aliwa bonaga mwana go nyimbidde bulungi. Focus. Yeah. Tunula waje olaga. Future yo ogitunulira otya. Omanyi olusi bw'obeera ne plan for your future. Kintu kikulu nnyo. Okitegeera. The route that you take is what determines where you're gonna end. Kati gwe bw'ona ogamba nti munaye buli gwe nnaalaba nga mubuukira buli gwe nnaalaba nga mubuukira obulwadde kiki ekinaavaamu tegeera mulina ku baana nina abaana babiri ninamu kasekise ne kakyali oba busekise bubiri kagaayi ne kaddemu oye kagaayi ne 2 years you've been on the lockdown olina family mwenna muli mulaini eno oba olinayo ebirala byokola ebitali music. Okola nze businessman nina business zange sebo enyawo zenkola then nima olima gwolima gwe omuyimbi alima amuyimbi aba superstar siwe mtu superstar olina kutuuka wali nga kyekyo njakutwala olima ki? Nime ebintu ebyenjawulo nime mwanyi nanansi mukimpowooza ekyo obeerayo eyo ng'olima bayimbi badde baggwera eggulu saakulabamu oli siti yabagenda eggulu asinze nengamba ono omusajja mugagga no kyekyo kyenkugambye olina okwepulaningira n'oteekateeka kati ebintu ng'ebyo nze nkirabanga ekintu ekiswaza kitegeera kirabisa kubanga kusabiriza kati nze awo ngenda n'empambana nensigaza respect yange paka music taliimu ssente era music nze tutuuka wano ng'omuntu alina ekizibu nga bwakusondera naye noga nti music taliimu ssente bwamulabanga kwambala ngoye ennungi nakucakala nakola ki naye music temuli ssente gwe olina ku byofunyeekokko benzoga nti mu music mufunyeemu kano ngenda kukuzaayo waliwo enkugambye bw'ofokasinga n'opulaninga tosobola kutuukamu eyo mbeera okitegeera music alimu ssente bw'oba opulaninga buli ssente gy'okwatako giplaningire naye baganda baffe abamu bo bajja mu kinyumu kitegeera n'anyumirwa ajja kulya kasi
sente gyakwatako n'alya n'akola kino naye bw'opulaninga nti nkuteeka nakasente kampulaninga nkolebwe kiti beera ne pulaani obulamu bujja kugondera koza abantu balowooza nnyo leero naye bw'oba olowooza nkya leero toba bakulabe baseke bajerege naye nga g'omanyi ndi mu kuteekateeka future nze ojja kunsanga nga ndi eyo ntoba byange okitegeera tojja kukitegeera ojja kugamba boono kalera boono omuyimbi waffe okitegeera naye nga nze mpulaninga for my future nemetuukamu eyo mbeera birungi ki byofunye byoyinza oga nti nze mu entertainment industry nfunyemu kino one nze sipangisa lwa music n'ebirungi ebirala bingi wewaawo kayinza okuba si kaseera akatuufu okubiraga olina n'akaseera gundi gwe oli very systematic olimba nze mpulaninga basajja bava ne betulaga ebibira bwe tolina kibira ng'olina emyaka 3 tolina kyoyogera buli omu alina obulamu bw'engeri gyabuvuga nze bwange si bwendi Little Boss kwe tuli nayo olunaku olwaleero era nga waliwo akayimba kayayimba nengamba oba ono omukulu ali mu mukwano enyimba zo bw'oba oziyimba ova ku kikuba first and foremost ozeewandikira ova ku kyokuba nti no oziyimba omukyala aba mwatabaganye nemufutukako kukula kiki oba nengamba omusajja aba agudde mu mukwano ezimu zikwata ku bulamu bwange ng'ola olimba lunasookerako lwali lukwata kungi I was in love then omuntu najja nankyankalanya then ate omulala bajja bannimbalimba so nenjiyo oluyimba then endala ndabira mu bantu kati ananga bona obeera n'omwami wo nembalabaawo nenjiya story mpolampola mbiraba mu bantu ebimu bikwata ku nze naye nga bw'omanyi nti story ekwata ku nze eyinza okukwata ku bantu abalala so awe nti wensinzira okuyiya osinzirira okuyimba pulaani ki kuba kati Gravity yafulumiza tosimbudde naye ndaba nga he was very strategic trust me yafulumiza ekiyimba mu ssaawa entuufu ng'abantu balwetaaga nga ayogera ku bintu bye tubadde we've been stressed twetaaga okuba nti tusimbula era twasimbudde gundi yangambe Juma Madrati nti ku Sunday ekiro waliyo ebiriroliro kiro mo papapapayawatsi tugulawo officially oba mukulu ayogedde oba tayogedde banaye mukulu oba tumugambe bigambo ki naye baaba yandituleze kati awe nkubuliza gwe enteekateeka zo ziri zitya ziyimiridde zitya sofa enteekateeka zange bannange singa abeera sure nti atutadde kubanga tulina endongo gye tusirikidde nga tulinze bulinzi baga nti tugisumulule. Don't you think ekintu ekyo kye mwakola ekyokusirikira endongo kyababuza mu bantu ate nga abamu babadde bafulumya music day in day out? Sinzira kati nja kukubuulira nti waliwo abayimbi nga ajja kwetaaga ennyimba olwa audience in a kind of music gwakola kati oyo si yenze oyo si yenze olinayo byofumba gye biri bingi zolimba newendufulumya ddi abantu bange bakimanyi babeerawo nga balinze ddi lwendeeta yegwe omu ku bayimbi abalina oluyimba ne Bobi Wine. I was checking online and I listened to it. Bulijjo nali ndumanyi naye nali simanyi tululimu Bobi Wine. I didn't really pay attention. So when I was checking ngamba omukulu ate mu struggle nga saamulaba. Tewandaba. Saakulaba nnyo kiri awo saakulaba. Naye. Oba wali ku gundi battlefield kubaka abasookako nga gwoli eri kwesembayo. Nga twaliyo. Mwaliyo? Twaliyo. Era gye tuli. Enkolagana yo n'omukulu eri etya? Bobi Wine abadde mukwano gwange okuva we natandika oyimba. Bambi.
era okuva ku concert yange yasookera ddala eyo ku PTC ng'ajja nanyimbira. Then tuwa kayimba ka Bobi Wine ke yayimba ne Little Boss okazanyako just even if it's 2 minutes tukalabi. Surprisingly I don't know banza to paying attention oluyimba mbadde ndumanyi naye we balu very big song. It's a very big song but I had never paid attention. Yeah, eno kawulirize. I've never paid Dani katuwe muko wano abantu bakategeera kayimba ako. Bakategeere so ojoto kuwatagana naye. Okolo oluyimba. Mutandikwa eyo kumitinga. He was my fan day one. Hey. Yeah. Kati wawulira actually oluyimba lwange olwasooka. Kati twali kujja live awo nali ngenze kukola music. Kati ndowooza ali anonye video ye. Kati ndowooza baali bampita. Waliwo omuntu yali ayita erinnya lyange n'awulira. Naga Little Boss aliwo. Little Boss aliwo. Nayagala kundaba. Bambi. Kati nengendayo nanga mwana gwe gayi wakabi. Ayimba bulungi. Wakabi nnyo. Nangamba olabanga Maddox wayimba. Kati gwaze namuyita mu boda. What? So kuva olwo tubeera ba mukwano up to today. Abomukwano bonna struggle bagirimu somewhere somehow era mbadde nkusuubira kuba MP somewhere weru. Omwaka omulundi ogujja 2026. Ndowooza kuba ndabanga bambi abantu balina ebintu byetaaga bakolera bingi. Naye ng'osobola okwogera ebya politics biki? Munaite byetaaga kwogera. Byetaaga kukola. Kukola. Kolera abantu so si kwogera. Abantu bali eyo boogera ebigambo bingi. Naye tebalina kye bakola. So tebyetaaga kwogera kukola. Abangi balowooza nti Bobi Wine okuyingira ebyobufuzi kya affectinga nnyo industry at large. Naye nga omuntu n'abayimbi nga mmwe it's passive, it's elusive nti bino byonna maybe ebibaddewo byava ku ye. Kituufu. It's very true. Bobi Wine y'omu ku mpologoma za industry. Ti bwe yajja n'alumba ekifo ekinene nnyo. Of course ffenna tuba tufuuka balabe. Balabanga wajja kuvaawo Bobi Wine obulala bungi. Kaga baali tebamanyi maanyi ga muyimbi. All along industry yaffe badde bagirabanga ekintu ekyokusaaga ekyokuzanya naye omuyimbi muntu wa maanyi. Just nti abayimbi abasinga tebamanyi their worth. Tebamanyi buzito bwabwe. Naye ajja butegeera kasita bafunye example ya Bobi. Eko mutegeera. No, nze ntambuliranga nnyo ku kituufu n'amazima. That's me. Okay. Yeah. Okay. Yeah, we wrote it together. I wrote my parts, he wrote his parts. Yeah. Oh, that's talent. Kati, waina oluyimba ne Moze radio nga tanaba kufa, tanaba tuva ku maaso. Yeah. Temwasobola kola video? Yeah, tetwasobola. Because actually, twali tumaze okukola bookings na buli kimu. Nenda okuba ndi awo nga mawulire gantukako. Musajja bamu. Kama namutwala. Ngaye mwaba aliko naye mu biseera ebyo bisembayo omujjukirako ki? Yalina amagezi mangi. Yo. Yali mugezi nnyo. Abantu tebamanyi ki kye twafiirwa. Kama mumuzengeni. You have so many big collaborations, surprisingly. Oina Chosen Becky? Yeah. Oina Bobi, oina Olu Radio. Olwa radio walukomya otosobola dukolamu bifaananyi ng'oli one side ne lutambula. Lwali lwa love. Yeah. Baby nawe nsembera mwantuke wala ewala ddala. Tosobola duyiya n'omuteekamu n'ofuna engeri olufulumya. Baabingamba ebyo byonna naye ndaba tebimakinga sense. Kyali badde kirungi nga tukoze video. Mukama bw'ati bweyagera. Wagano dufulumya. Gye luli audio kwali ku YouTube. Can't you make a video? No gataganya ebifaananyi bye naawe n'obaamu.
babigatta abaana gye baliyo babigattagatta bikwebiri namba gw'ogiko masteringa video entuufu eri wagwamu amaanyi nakita be honest. Who else do you have collaborations naye endala zenyu? Loza zezo mpozi ninayo mwana gwe nakolako naye collabo because I give opportunity ku bayimbi abatandika ali bamwita Chris L. It's a very beautiful piece. Okay. Yeah. Omwana wo sawumukkiriza okuyingira bino ebyaffe bya kuyimba singa okalaba nga katandikiriza ogwo kawa support baba inata ne music abantu nga baga music afudde music takyalinga weyali edda it's a wastage of time. Music yetaaga otereera atya twetaaga copyright ekole kuza abayimbi naddala abayimbi abo bebulaya balina copyright. You know that our artists don't even know copyright church. It's a very broad. Banji tebamanyi naye with time bajja kutegeera ate government tetuyambe ekisinga okubeera ekibi kubanga they would sensitize n'abatamanyi ne bategeera olina amanya nti muziki wange nsobola mufunamu bwendi sente naye abasajja bali eyo muziki waffe bamulyamu buli sente bazirya omuzungu nti bakuŋŋaanyiza obuwumbi n'obuwumbi. Omuzungu yagamba akantu kano bookamanyi let sleeping dogs lie. Totegeere baani abeebaza you know kasa tugende gulu ne batuwayo handout. Exactly, that's the problem. Kyegambye nti abayimbi baffe abasinga they don't know their work. Let sleeping dogs do what? Lwaki toteekateeka nga music wo do we even know what abazzukulu bo bali mu lyako? Do we even know what copyright is? We don't really. That's what I say. So let sleeping dogs lie. Kati ndoza anyway, let me not go political. Sagala kuyingira mu nsonga zitankwatako naye njagala yogenda omuvubuka ali ebwayise ali awo wenyini bwe wakulira zone eyo atulaba kwebale saawe bakyali bange mwena abasi bwayise yokka naye abali mu ghetto buli omu yenna gyali nkubuulira nti obulamu bwo busobola okukyuka kasita obeera n'ekirooto n'okigoberera teriyo kitasoboka buli kimu kisoboka kasita okkiriza. Nze siriiwo wano ate nze bwe nyingira bwayise pa bagamba omwanazi bonna bakuŋŋaana ne bajja naye ate nga nze siri mukowe eyo. The whole point. Yeah. Why do we bring these people now ofune ekyokuyigirako? Kale no sijja kwogera bingi tubadde ne Little Boss mwanyumya emboozi ye buli muntu alina emboozi ate buli muntu alina olugendo olw'enjawulo nzikiriza apakale n'okeberayo n'ogamba muyimbi so what but ate mbadde simanyi kitundu kyebwayise kisufu